Alinnya kya mama. Ddala atuuseewo. Mama wange abadde yafuna ekizimba ku mutwe ku bwongo kye bayita tumor. Era tugezezaako omujjanjaba pressure nga nemukwata mama wange atasobola kuwona. Tugezezaako omujjanjaba naye tetwasobodde mutaasa. Nabadde naye Lubaga ekyo mama yafudde ku ssaawa nga 9. Emisana Ogwemisana nemufuna kyakulya nebatuyita nebatugamba musooke mujje waliwo ekigenda mu maaso. Tuka ku mama wange nga 5 twayogera kuba yaddako engulu n'asaba ne kasupu k'enkoko ne tukamuleetera. Twayogera naye okuva olwo tetuddangamu kwogera. Mbadde njogera nga naye yadde abadde tasobola kwogera yadde okunziramu naye nga mbadde njogera naye kuba abasawo baatugamba twogere naye. Twali twogera naye baatugamba tumulage ebifaananyi aleme kwerabira kwabadde takyayogera takyalya takyamumpinga nga tubadde tukyayogera naye. Mama abadde n'emyaka 65. Mama alese abaana 2 nze ne mukulu wange omulenzi. Saawa zino wenyimiridde emaka ge bazaalamu mama wange tuli Butakesu, kyalo bakiyita Butakesu, okyamira mayako 13 ku Masaka Road ku kikubo ekidda e Nanziga. Era bw'otuuka ku kikubo ekidda e Nanziga n'obuuza ewa mwami, obuuza aba booda ngenda wa mwami Senkubuge. Abantu bonna bamumanyi mwami Senkubuge ne mama wange bamumanyi. Wogamba mwami omukyala Nampiime yafudde bamumanyi awo wonna kubanga mama abadde abantu bamwagala. Mama abadde muntu mulungi. Mama abadde awuliriza, mama abadde asanyusa, mama abadde ayamba abantu. So tewali atamumanyi awo wonna mama wange. Omuzikibwa nkya ssaawa 10 ez'olweggulo